nze kyenkugamba ku mulundi guno ngenda kufafaagana n'Omuyiraani, ngenda kufafaagana naye, ngenda kumemengeta naye, ngenda mulya ku luno sidda mabega baaba tanziza mu kyalo Omuyiraani bulijjo mbagamba naye ku mulundi guno baaba ngenda kufafaagana naye. Ebyo bye bigambo bya Nantamegwa w'ensambagere mu ggwanga Moses Golola ng'akasanga n'akatayi bwe katajja kuyita nga munnansi wa Iran gwagenda okukwatagana naye amumezze. Golola asangiddwa mu mabira ng'ali mu kutendekebwa ategeezezza ng'omwaka guno bw'atagenda kuwunyikamu kubanga obwanga abutunuulizza nnwana za nsi yonna alaga abazungu nti Uganda si ya muzannyo. Nina ekigendera okubeera nga ngenda international, ngenda nkuba abasajja abo path to the world champion. Wadde nga Golola azze akubwa enfunda eziwerako abalwanyi okuva ebweru w'eggwanga, ku mulundi guno agamba nti mwetegefu n'okusingawo okwambalagana n'omulabe yenna anaamusala mu maaso. Nkoze training emala, mpulira obumanyirivu mbuweza kubanga nwanye fight ez'enjawulo, meganyeko n'abasajja ab'enjawulo, abazungu bano nwanyeko nabo, manye engeri gye batambulamu, manye enkuba yaabwe, kyova olaba nti kati guno omwaka ate kati mbatandise bubi nnyo. Akabanga kati kaweze nga Golola asimbye amakanda mu mabiri okutendekebwa ng'ekyamujja mu kibuga lwa bintu biwoggana n'abantu okumuyita.